Yes, comparisons zitandise. Mbu ono bawa Cindy ne bawa Shiba ani asinga munne simanyi oba muki byonna ojja kubanga obifuna mu maaso eyo. Ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awadde abavubuka magezi ki masuufu ojja kubanga gonna nga kutuusaako. Ate ye Abitex bamuwadde ensalasale aveeyo. In fact Abitex ne Bajjo babawadde ensalasale baveeyo beetondere omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kubanga obutambi mbabuwa maaso eyo. Ate ebyajje n'omuwozi Kayine Rugaba tweet ze yakola Abamerika bazizza fire nate ne Museveni tasirise naye abaanukudde. Tuli ku NCK TV ankugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga awo nno tubenga tweyongerayo. Kakati agaliwo nti abaana bagenze ne babanga batugamba mbu omwami gwe mulaba oyo wa Brown nti ye ba wa Shiba. Kati ne batandika comparisons nti ba wa Cindy ne ba wa Shiba ani asinga munne. Ne twebuuza asinga mu ki? Bagamba abamu nalabyeko nga bagamba nti Prince nti mulala muko nti era omulaba musajja wa kitiibwa wa kiwago n'oli mulungi. So nze simanyi awo kompeyalinga naye nga abo abaami ababiri mbu ono ye nkimanyi kituufu mukyala wa Cindy naye mbuuli yennyini lubuto lwa mwana wa Shiba. Nga tuvuddeko President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'awabula abavubuka abagambye eki mwe abanoonya abawasizza oba abaagala okuwasa bye mulina okubanga mukola bibino. Omukazi mukuba embaga tomusudiya kuba abakazi tubalimba naye ebyokulimba bituuka we bikoma. Nogamba kati nzi ndi musajja bwoli musajja situka ng'omusajja okunganya emikwano n'eŋŋanda mugende mu lujja lwa taata w'omukyala wo omwese ekitiibwa ogambe bannange ono mukyala wange mulungi nnyo mwagala nnyo ensonga laki nkoze kino ekigero omwese ekitiibwa omali okumwanjula oweeyo bye beetaaga nze nayanjula omukyala wange n'ensasula ente ewaabwe bagagga naye ng'omusajja omuganda okitegeera kye ŋŋamba ekyo kino Buganda kibuweesa ekitiibwa n'ogenda kuba ffenna twawasa bweru wa Buganda yawasa Busoga nawasa Nkole kati bwe ŋŋenda Nkole nze mankikiridde Obuganda kiki kye nagamba kati buli mwana wa Buganda osaana okimanye buli wamu okikirira Buganda yattu bulijjo oba otambulidde so n'ogendayo naye kati yendu eyo bagamba naye ebisajja ebiganda nno bifere ebiwasa fere omwana wa munono mukunkumulamu omwana asooka n'ogamba wanja kwanjula tebakulabako n'owookubiri tebakulabako n'owookusatu tebakulabako n'omukazi n'agamba akambwake. Ate nga tuvuddeko eyo munnange bo Abitex ne Bajjo babawadde salasale baveeyo beetonde oba bamenyewo ebigambo byabwe. Naddala Abitex ebigambo bye yayogedde nti ng'awooninga abayimbi nti omuyimbi yenna n'agendanga ku stage ate n'atuukayo n'agamba people power nga bakuggyako akazindaalo nti bw'obanga obadde obanjayo balansi bajja kuba nga tebajja mu kusasula. Alright, mbalamusizaako bannayuganda buli mugyosinzira okulaba akatambi kano kasipenti muli bulungi. Mbadde nebase n'akazuuka nga mpita ku mutimbagano nga ndaba ono omusajja Abitex Smalling ng'alumbagana President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Neneebuuza amulanga ki kuba mmaze ebbanga siwulyako Kyagulanyi ng'ayogera ku linnya Abitex oba ekintu kyonna ekyekwasaganya n'ekibivulo. Bano abasajja bagenda ewa Salimu Sane babawa ssente ne batandika okujja okumanyiira omuntu ayagala okukyusa obulamu bwe bwonna. Abitex Smalling kendeeza akajanja akasumagiza eyalira. Njagala oleteyo video myezi 6 okuva olwaleero okudde mabega Kyagulanyi ng'ayogedde ku linnya Abitex nga gwe obuvudde n'omuwambiro olwaleero. Gwe n'oli munno gyanti apo atalina nsigo mu mutwe Bajjo muli kusereza omuwa omusolo mwefula nti mwagala enkyukakyuka ate nga mumanyiira omukulembeze kuno okulabula kwaffe ko tubagamba. Bwe mba muwagira Museveni mwogere ebirungi Museveni byakoze
fena ffe twogere ebyo byakoze kubanga tukoya akamanyiiro omusajja ali mbizibu bye kulaba bukya wagenda okyusa eggwanga nawe kenyini abayambiremu ate mutawanya. Museveni kenyini yalemesa abayimbi okuyimba. Museveni kenyini yatta music industry n'abaawulamu mwenna nammwe n'abaawulamu ye mbuuza mwalina mugaso ki mmwe kubanga gwe kenyini tolina wadde ebbandi y'abayimbi gye wali otegese mu Uganda nti yiiyo wabula buli muyimbi ajja ayimbye gw'obambira olinganga enswere zinoonya ebyayi. Abitex ne muganda wooli big apple oba giant apple nga tayina nsigo mu mutwe bajjo invents mukendeeza obusiru bwammwe mugende wasali musale ne bawa ssente wa mu state house mutandika okujja nga mujja mwe bajjagala nga mukkuse bannayuganda bonna siba kufu okitegeera mulekerawo okumanyira omusajja Kyagulanyi amaze ebbanga tayogera ku linnya bayita Abitex kabeere bajjo mujjawo buyinza obwogera ku Kyagulanyi omulumba ng'ali mu maka ga asiriisa alowooza butya bwagenda okukyusa eggwanga eryo nammwe mulyeyagaliremu. Twandiyagadde nnyo beesonyiwa kubanga temulina makulu naye eriyo abantu abalina endowooza entono nga bajja kulowooza nti bimwogera bituufu mulw'okuba mweseetinga gonojja n'enkofiira gye bakutiramu amajinni mwaka ku mwaka togijjaako ne kandawe yako ebikuggu koyambala ng'ogenda okukola ebivulu byo ng'ovudde mu masabo ge mwateekawo ne mwannyina eri e Masaka mwamwevulungira ne mutandika okukola ebikolobero ku bantu mwenna ate muli basajja bakulu naye ate amagezi mwagaleka wansi. Abitex osobola okubulya abantu lwaki wagaana ogejja ng'okoze ebivulu mu Uganda okumala emyaka 20 n'ogaanya ogejja kubanga ensi temanyi kikyoli okweteeka mu kamera ne weerunja naye ng'omutima era empiiga yekugaanya ogejja oli munno gyanti apa talina nsigo mu mutwe bajjo Abitex ye omutwe gwe gumutawanya kuba temuli wadde amagezi wadde n'ettondo mulekerawo okumanyira omuntu atakulumbye baba wa ssente mulumbe Kyagulanyi ne Kyagulanyi tagenda baddamu ffe tugenda obbaddamu mulekerawo kuba naffe twagala kulwana tubanunule Kyagulanyi ali mu kulwana kununula ggwanga nammwe mudde mu music industry yamwe gye mubadde nyibale muvulungira ebintu by'ekisiru bwe obadde obubaka bwange sitera nnyo okulumba muntu nga talumbye president omusajja yeebasa ali mbizibu bye mumulumba. Abitex osobola okuleeta video na Kyagulanyi ng'akwogerako emyezi 6 emabega osobola okuleeta video oba oyina obuyinza ky'obugaana omuyimbi yenna okwogera ku linnya Kyagulanyi oba okuyimba oluyimba lwa Kyagulanyi oyina buyinza ki gwe luyimba kiri wali oyimbye nga ggwe nga in fact ne mbuto tosobola kuyimbiramu kubanga ogumbiri busazi gye guliko womala oyimbira oluyimba lwonna oba tonayimba na chorus nga wafudde dda tubalabula mulekerawo akamanyira kasumaliza eyalira omusajja muleke bwe mba muwagira Museveni muwagire emirembe mbeere eyo teri agenda banyega naye ate okukozesa erinnya lya Kyagulanyi obakozesa struggle okumanyira abantu mu kikomye munansonyi obukambi bwenkozesezza mukaba bakuume tambuza akatambi kano katuuke ku oyo smalling n'oli mukwano gwe giant apple atalina nsigo mu mutwe n'engalo zaategeera bajjo byebyo. Ate ensonga za General Muhoozi Kainerugaba tweets jjukira baali bamuneeminzeeko mbu twita General ayagala nnyo tweets ayagala nnyo okutwitinga naye jjukira post eyo gye yakola n'awa ambassador wa US okuva is it Friday paka ku Monday nti wezinatuukira essaawa 3 ez'okumakya wanaaba nga tavuddeyo ku apologizinga nti bajja mudipotinga. Abantu no beesunze era balina obubaka bwe era babadde countdowns okumanya olwaleero bitambula bitya bibi. Yes, bwino kumeza nyingiddewo omugezi wammwe katumale okulabula ku mwana wa jjajja kati General Muhoozi yavuddeyo n'agamba ayagala kugoba ambassador wa America mu Uganda namuwa ennaku 3 kati njagala okugamba General Muhoozi ku lwaki oloota nga weebase kiba kibi okuloota nga weebase kubanga tekibeera truth ebyoloose tebituukirira okitegedde ekintu ekyo oloose ng'ogoba ambassador wa America omuwadde ennaku 3 n'ayitamu n'oloota nga okuba Kenya ennaku 2 n'oloota ng'otudde ku ntebe ya Uganda ofuse pulezidenti okuloota tekulina kyekutwa twagala truth tetwagala birooto kubanga buli omu aloota nange naloose nga nze mukendeeze okwebaka ennyo kyabika ebirooto ebyo bijja nga bwebase nnyo
simanyi muteekamu amazzi ameeru mu mutwe. Oye bw'atyo oyo naye ndowooza ye ate teyabadde yekka, omulala wuuno naye n'ayogera bw'ati. Mu byonna by'otalina kukolanga mu nsi muno Muhoozi kukwata ku Mumerica oba kwogera ku Mumerica nti omukanga opposition bakwate basibe tisa Bannakenya kuba Bannakenya bwe twamanyira beetondera mu Luswayiri mutusameeye naye abazungu tisore temala olina okubeerako zi vocabulary ndala nebirina bigambo bya kwetonda on behalf of the country. Omumerica Muhoozi muveeko Omumerica mulala omanyi abantu abajjako Gaddafi kati golooza Muhoozi tukayo yadde 0% ku Gaddafi. Muhoozi Mumerica muveeko, don't cross the line. Abo bajja kwambula n'obwo bulanga batwalireko ne taatawo ne family y'Omuhoozi Abamerica baveeko, ojja tuleetera ebizibu ng'eggwanga. Lwaki towulira naawe kyana gwe? Abamerica baveeko. Era nga bw'ayogera Abamerica bavuddeyo ne babanga ba issuing a warning ne bagamba mbu eyo kebeere last warning bagitwale nga eyabadde mistake, ate baagala ebe nga ye mistake esembayo Muhoozi gy'alina okukuba nga akola nti taddamu kukola ensobi ng'eyo gye yakoze. Actually post bamaze ne bagidiriitingayo, naye kye warning gye bawadde nti alina okwegendereza kebeere mistake eyasembyeyo, nti waddamu kukola ensobi ng'eyo ate nti bajja kutekinga action. Wabula ne President Museveni abaanukudde. President Museveni tatudde naye ayanukudde Abamerica. Era bw'oba oyagala okumanya bibino mu bujjuvu. Finally, President Museveni avuddemu omwasi ku tweets za General Muhoozi. Agambye Abamerica, don't you dare to threaten my son. We well know you've been working in hands with the anti-NRM group. We have the evidence. If you consist, we will and we shall close the embassy for all. Dear fellow Ugandans, timu tuli mu struggle. Timu tulina ideology kugenda mu America kulabisa dictator. I want to remind you this. Okwatibwe mweyo saga. Simanyi gwogenda kuloopera na kuvunaana kuba officially kirangiriddwa nti Uganda na America they are not in good terms. Tebali mu mbeera nnungi for now. Gwagamba mbogenda mu America kulabisa dictator. Nti mugasinza mu America munafe government ya Uganda. Njaga bajjukiza nti Uganda ekola na Russia. Russia na America kabwana ango. My brothers, njagala mu falling in these traps nga mugenze mukimanyi. Bino ebintu birala mu, let me tell you something. Tugende mu mpola buli omu ajja kwetaaga okulaba munnenca. Nkadda mugumu tusobola okutuuka 2026 nga tukyalina embassy ya America. Mpuliddeko bangi abagambye mbu Uganda tesobola kujja embassy ya America mu Uganda. My brother, enensi eri independent. NNC yetongodde ate eina president ali strong. Mwenna abagamba mbu tekisoboka. Eyo ndowooza yammwe. Omuswahili agamba kabira ufe bado jaumbwa. Nga tonnafa teri kitasoboka. Let me tell you this. America esobola okubeera super power ne not today. Tuyina zirasha ensi z'amaanyi. Tosobola kuva from nowhere n'okwata ku Uganda. Noloza nti binaggwa bityo. Uganda is a country gyolabanga akasi akatono akatali developed. But my brother, kaina emikwano, kaina connections ez'amaanyi nga tosobola kuva from nowhere nojja notakolinga Uganda. My brothers, timu tuli mu struggle. Know your possession, know your power, and first know your president. His abilities and inabilities, or else mugenda kufalinga victims. Mumbera yokwagala okukyusa ensi etali ready kukyusibwa leero. Leero njagala okikirize nti no regime ya Museveni amaanya ina mangi. My brother, mugende mpola. Joe Biden gwe mutendereza tafuga Uganda, afuga America. Ate wakasera busera agenda kuvaako. Museveni gwe mugamba nti ali weak, amaze emyaka ananga abafuga nga we muli mulaba. Joe Biden wabisanja bibiri bwe biti.
nze ngenze for God and my country. Nga tuvuddeko eyo waliwo omukyalo ono amanyiddwa nga Bbiira. Omukyalo oyo alajjanye akabanga era nga atrendinze nnyo nga we yatrendinga nga luli n'essaawa ya kakati alajjana alina ensonga ze zize. Kitebe kya Nuubu mbasaba obuyambi baganda bange bakomulendi bannange mwenna mbasaba obuyambi nawanu siriseefu nkimanyisa wa yonna Museveni owangwatirako abanteeka mukomera oba kunzita njagala obuyambi bwammwe okulaba nti nawano wendi nveewo nsaba obuyambi nveewo siriseefu wano wendi nowembadde nkolera banfulumiza ebweru ndi wano ndi sitaaka siina wentandikira naye mbadde nsaba obuyambi okuva egimuli munyambo muntaase baganda bange nkunyingi looya yingira mu nsonga yange pasipoti yange bateekamu esikonda banyibulokinga mbadde mpasaba obuyambi bakomuledi bange mwenna n'ekitebe kya Nuubu Mr. Lubongoya nyamba omukulembezi wange Joel Senyonyi munyambe Weiso Mufumbira bambi munyambe muntaase munyijje mu mbeera eno egyendimu mbegayiridde ekitebe kyaffe ekya Nuubu munyambe muntaase baganda bange mbegayiridde mbasaba busabe siina wendaga nasaawa zino ndi bweru ndi mu Dubai ndi bweru ndi mu Fojayira era siriseefu wano wendi mbasaba obuyambi munyambe muntaase nawano nveewo wano wendi ndi bweru ndi sitaaka siina wendaga siina simanyi nowengenda kulaga ndi bweru nsaba obuyambi bwammwe baganda bange Joel Senyonyi kusaba obuyambi taata omulungi Mr. Lubongoya nkusaba obuyambi Weiso Mufumbira nkusaba obuyambi munyambe muntaase sobola kuva wano kimanyi Museveni owankwatira ku saawa zino asobola kunzita munyambe bannange nkabira bakomuledi bange bonna nkabira omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu omulungi omwagala w'abangi taata nkusaba obuyambi nkwegayiridde ndaasa onyijjemu wano wendi. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano wabanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako nokubanga leka comment yo tulina mawulire mangi nnyo nyini ddala ge tulina okubanga tukutuusako nnako olwaleero naye nga tulindiridde era abaana bagamba baswamye era mbwe essaawa 3 basuubira okulabawo ekyenjawulo oba kinaabaawo naye nga amawulire nkugambye nti Amerika yazizza omuliro Amerika mukuzza omuliro ne President Yoweri Kaguta Museveni naye n'abaddiza n'abagamba nze omwana owange tokkirizibwa yadde okumukangakanga so tulindirire binaggwa bitya binatambula bitya nga mulabye obubaka wali mbateereddeko awo obubaka nga bagezaako kubawooninga nti munnange mbu tewakyaliwo relationship ennungi wakati wa Uganda ne United States so nti mbu kyekiviirako okulaba nga General Muhoozi oba oliawo ng'awanda muliro bw'atyo
naye kyonna kyekiri katubeere bakakamu tulinde ki ekinaddako sigala naffe tukomawo